tegeka emikolo esatu. Zaala, kola embaga, fiirwa. Age, buli muntu yenna kozesa emikolo egyo esatu. Ofune olupapula owandiike wansi abantu abanaakubeererawo mu egyo emikolo esatu ye social capital gw'oweza. Bw'ofiirwa omuntu omu ku bantu ab'enkizo nga maama n'ofuna amabugo ga mitwalo esatu, mikwano gyo gyonna gy'oyina toyinaamu ayinansa. Bw'ozaala omwana mu ddwaliro n'ovaayo nga tofunye ku ssimu yo yadde emitwalo asatu, emikwano gyo gy'oyina gyonna kati okola otya omulanga ku Facebook olyoko gifuna toyina kulanga mu bantu b'owangaaliramu bamanya bonna balino oyagala kuŋŋamba kakalaamu bw'ozaala Ibula ayinza obutamanya obooga balina omumanya. Kati bw'olaba obadde mu ddwaliro mugina emirimu gyo gy'okola nga Joyce alina kuva wuwo wokka, toyina mukwano, obeera weerimba. Era awo wenjigiririza abantu wembasabira bajje katikati mbayigirize oba tubayigirize bazimba batya business network n'obeera mu bantu. Emisomo gino gye ntegeka okusinga ennyo mbeera njagala abantu, era naawe kakalaamu nkuyita mu kamera njagala obeerewo. Mu bulamu olina okubeera n'emikwano nga bw'okuba essimu emu alo ndi ku Jinja Road kitwalira abantu essaawa emu ne waba nga wajjudde nga buli muntu yeebuuza lwaki bakuleese. Gwe bayita social capital. Bw'oba tomulina oli mwavu nnyo obwenkanidde awo nti saving wo talina kyagenda kukuyamba. Nyina gwe nakigamba era njagala kubeera ku kamera kuno. Byensomesa bya bulamu bwa bulijjo. Nze kyekinjawula ku balala, siri motivational speaker, nze ndi business speaker. Ngaba strategy ova otya wano nodda wano. Kankuwe yo story emu. Mukwano gwange namugamba nti emikwano gyo egikusinga ku ssente gya mugaso okusinga saving wo nangamba oli mugwagwa ne mugatofaayo. Mu bujja bujjawo oli kiraba. Mba ndi awo. Akyogerako si yakireeta. Bambi maama we ne bamutwala mu ddwaliro. Omanyi biru ssente ze bamusaba? Miliyoni ago. Operation. Omanyi essimu eyasooka okuvuga? Jajja wange. Nangamba Chris, mami ali mu ddwaliro. Ne bampadde budget y'operation. Sente tezirina we ziyinza kuva. Okujjako okutunda ku byange. Ne muganga tonnaba kutunda kintu na kimu kansooke nkuggyeko obugwagwa bwo. Ali mu kizibu ne nakuba mukube. Ne mugamba mami nga ali mu ddwaliro. Maama wo bw'obeera ne network ng'erina supu abeera maama waabwe. Ontegedde? Maama Kakalaamu abeera mami wange singa Kakalaamu aba mukwano gwange. Era bwe nzija ewammwe waliwo wempita obuyisi nga sikyabuuza nti mami nywe kyayi, ngenda bugenzi nenfuka fulasika ne neetabulira ne ngenda. Oba ne ngenda ne muga emmere weeri wali mwejjulire mulye mugende mukole. Maama wo indirect abafuuse maki? Oba bw'abeera maama wange abeera maama wo. Kati maama wo bw'abeera mu ddwaliro tosobola kunkubira kunga nti nonga Chris no maama sinaba nokugamba mami ali mu ddwaliro naye si birungi oba teweetaaga na kuŋŋamba. Ntegeera butegeezi nawe Kakalaamu leero nga sinnamulaba anti kati ali mu ddwaliro. Mba nnyina mangu nnyo okwanguwa nzije ndabe gukyo ogukikola ki ogubadde. Nina worry nga tugeza kufundikira. How can you be in the same place nga mu working together as a company but you get a problem like n'olwala oba n'olwaza? And it takes some days, a couple of days ngoli out of the company. No komawo someone nga tasola ko waka nga tibasola kujja kukola ki kuba kulaba ku visitinga nkukwateko mu ngalo. Ekibuuzo kino nayagala dda abantu bakimbuuze nkiweeko answer naye mbadde sifunanga kakimbuuza. Gye tukolera emirimu tetulina kukwanayo. Wabula njagala abantu bankootinge bulungi kuba wano wakulu nnyo. Gye tukolera emirimu tewatera kuvaayo mikwano gya ku lusegere kubanga gye tukolera emirimu ekisingaye obungi kuvuganya. Ewali okuvuganya tewabeerawo mukwano.
Kakalamu bw'aba akola program emu waliyo omulala akeerokola program kati tuyinawo kye bayita KPI, key performance indicators. Bakama baffe bwe baba batuuse nga bali mu kunoonya performances zaffe balabe ani asinga okukola obulungi, bamanyi tuteeka ku minzaani era ne baleeta program esinga okukola obuki. Kakati kizibu nnyo okubeera mukwano gw'omuntu gw'ovuganya naye. Ebifo bye tukoleramu emirimu okuvuganya kwe kusingayo obungi. Yensonga lwaki bw'olwala bantu batono nnyo abagenda okukeberako bamanye bw'oli, kubanga olumu liba na ssanyu nti tolabiseeko, liba na ssanyu nti Kakalamu yafunye emiwunyo bayinza omumusiibula, naye ng'ate bwe bakusanga mu kolido mwana naffe baabitugambye naye byatuyisizza bubi, naye katukusabire. Aba takusabira oka aba akusabira naye omugambanga malayo konsabire, onsabira ki? Kufuluma oba nsigale? Kuba bw'amala okyatula nti osigale obubi buba tebusobola kubaawo kuba aba amaze okifulumya. Ne bw'agamba kankusabire ayinza okuba akusabira ofulume. So emirimu twemanyiize nti okuvuganya bwe kuba kwe kusingayo emikwano gye tukwanayo gijja kubaayo mitono. Naye wano wembadde nzigira abantu baleme kwotinga bubi, naye ku mulimu gye tulina okujja connection ezitutwala mu bintu ebirala. Bw'oba olina omulimu gwonna gw'okola nga tekukufunidde kintu kirala ky'osobola kujja mu ssente, oli mu byabugwagwa. Ntegeeza ki? Singa mba nkola ku radio nenkyaza sikke, making sure nti omulundi ogwo ogumu gwe mufunye siddamu kumukubiranga guest, mukubiranga mukwano gwange. Okwana kw'ennaku zino tekukyali mukubira winter oba kwetegeka. Nkusanga lumu ne tubeera connected for good. Bw'okyaza omuntu ku radio omulundi ogusooka ne kikwetaagisa omukyaza ogwokubiri afuuke mukwano gwo oba mugwagwa. Kigambo ekyo nkikozesezza nnyo okugezaako okulaga abantu nti ebintu bye tukola mu bulamu obwa bulijjo tumanyi obbisaagiramu, naye ate ne tubanga ofunye chance okyaziza mwami Agasekalaala ate noddamu era okubira omuntu eyamukukonektingako omulundi ogwasooka era odde mwamukuleetere byokola oba tobitegeera. Making sure bw'omala omuggyako interview omuwerekeddeko, munyumizaamu ebitali bya radio, kati muzeeko mu birala, omugambe njagala nakujja kukyalirako ku faamu y'enkoko onjigire, ojja kujja jangu mutabani olyoka ogendeyo osabe enamba agikuwadde omukubidde mukwatagane omukwano gutandikiraawo. Abantu abamu temumanyi kwana, okwana kwe bamanyi kwe kuno okwaffe kuli okwemabega kusisobola kwogerera mu kamera, naye okwana emikwano egyenkiza abantu abasinga. N'otuula n'omuntu ku nnyonyi ng'akuliraanye ne muvaano ne mutuuka e Brussels nga si mukwano gwo, nga tomanyi na mulimu gwakola, nga tonamubulya n'ebyokola. Mwejjeemu ow'enkwana embi bw'afuna chance ekwana abantu abamusinga okutegeera batambula ne bya iPod mu matu byediset tebibavaako n'omulabanga yenyeenya gw'owuliriza omuwa ssente gwakuliraanya alina okuwa ssente tomufuddeeko tomunyega ssente bantu nze era waliwo gwe nali ntambula mukwano gwange nga sigenze n'ediset ne mugajjawo obugwagwa. Ediset ozaagazaaki mba nti ngenda kutuula nnyo ne mugaato ogenda kutuula akuliraanye mugjeeko emboozi munyumye. Nyina mukwano gwange kiri ku record era namukyazizza, era story eyo njagala agibawe mbayigirize ku katikati. Story eyo njagala agibawe nensobola ogibbako akatonotono. Yagenda ku holiday London, ayina akazinga ke yaliko kabagagga bokka kuba naye alinamu era namubaleetedde, era story ne musaba agibanyumize. Naye bwe yaliko abazungu bamwewunya nnyo nga bawulira oluzungu lwawana ewaffe si lwabwe. Oli namubuuza kuba omuzungu oyo eyabuwulira yayina wano business era nayo sijja gyogerako, njagala bagirinde wali. Kati yayina wano business namuga ova Uganda nti ye mpulidde mu njogera njiwulidde. Ne bawanyisiganya business cards
bwe bawanyisiganya business cards olwaggulo nga bali ku ddina emboozi neddamu neekwajja buto okukakkana yamaliriza business y'omwami oyo omukyalo oyo yagimugulako ontegedde eri wano Kampala era be bamu ku ba sponsors bange abantaddemu ssente shene ebeerewo y'omu ku bannayuganda abalina ettooke eddene naye nga business yagula business esukka $1 million 3 nga teyina bulooka yagula business e Kampala wano esukka $1 million 3 nga temuli mu bulooka yenna n'ogu bwe yatuuka wano e Kampala ne boogera yalinnya ne basisinkana e Brussels ne bava e Brussels ayina omwana ali e London n'omwana n'alinnya n'agenda n'asisinkana omuzungu final deal bagisiringira Nairobi nga temuli bulooka n'ogu ekyo kye kitegeeza okuyiga okwana abantu ab'obuvunaanyizibwa nga naawe weetegese bulungi nnyo muyirekeraawo byediseeti nga muli mu bifo ebirimu abantu ab'obuvunaanyizibwa in fact kyanyo byana abantu bange wano abatulabira Saudi Arabia simeyo okutwaliza ewamu ntiranyo tekako abantu abamu abanyumya ku mbozi ze America London blabula eyo yagamba naye kakala mulaki tontwala nonconnectingako wakinange nengindako mu ensi naye nga ate ennyonyi gyalinya esobola okubanga erimu abantu abayitamu pakeri kubanga zigenda za bitundutundu naye tasobola kugamba nti akozese time eyo ayogereko n'omuntu olabite red flag y'omuntu omubuyabuya kwe kutuuka mu kifo ekirimu abantu ab'obuvunaanyizibwa n'atajja byediseeti mu matu n'ataddeyo n'ataddeyo nakuno ataddeko omulaba yenyenya bwenyenya abanga kiwumbe oyo Burna Boy gw'oli mu kuwuliriza yakola dda yatumiza emmotoka 3 omulundi gumu Maybach Bugatti n'agiteekako ne Maserati omulundi gutya kati gw'oli ku kiyimba kye asanke simanyi bikoze bitya girlfriend naye ye yakola dda kati gw'ayina chance esisinkana abantu ab'obuvunaanyizibwa naawe obakolemuuko kasente otadde ebintu matu osirise bakukonako what noddayo bintu byo ebyo ebintu byonna biraga eyo red flag y'omuntu omubuyabuya bwe mbeera mu kifo ekirimu abantu b'ensuubira nti balina kye bangattako n'essimu sinyiga essimu zizo oziraba naawe zibeera wano ezange essimu bwe mbeera mu kifo nga kirimu abantu abavunaanyizibwa ziba mu nsawo n'enserika buli ayogera onaani oli mwami gundi nze omuntu eyazaalibwa gye nazaalibwa n'embeera gye ndimu neetaaga abantu abala kubanze nategeera ekintu kimu mwami Kakalaamu ekyo ssente bantu bizinensi okututumuka bantu omusingi gw'obulamu obulungi bantu abantu be bagaba essanyu abantu be bagaba ennaku abantu be batraders b'ebizibu be batraders b'ebintu ebirungi nze sirina kintu kirungi kyenfunye nga mbuzi yekimpadde bantu sirinaayo nte yali ensanze ku kkubo n'emisindikira mutwalo abantu abampa ssente basinzira gye basinzidde olinaga Chris akakadde kaako obubiri obusatu obuna obutaano waliwo omwami yali ampaddeko omutwalo mulamba era namuyise waali awo ku katikati nga 10 mulamba naŋŋamba gukubeeremu kati awo wenkugambira okukkiriza kwange kuli nnyo mu bantu Katonda ensi eno yagifuga Katonda ensi agirinako obuyinza naye abantu be bagifuga bye tufuna byonna mu bulamu bantu be babibeeramu eyagenda e London nga gy'oli waliwo omuntu eyakusomera ddiiru eyo eyakukolera ku mpapula eyakuvuga kakutwale ku kisaawe mu bulamu teriyo self made era ekyo ekintu ne mu dictionary wekiri nawo nakiyuzaawo self made oba mugwagwa kuki tukukwate n'ebintu byo byolina tukusalira akazinga tukuteeke somewhere obeerewo bw'omulaba oba binaakunyumira sente ew'omoli ne banno ffe tulina baganda baffe abawangalira mu nsi z'e Bulaaya America UK atuuka ne Kampala n'akunoonyako naga Chris oliwa n'omuganda ndi mu kibuga naga weekend eno njagala tugendeko e Kalangala tunyumirwe ku bulamu kubanga e Kampala bwe mba nze ndiwo naawe ng'oli eri bw'ojjano ne tukwatagana bwe tubeera ffenna life ekola ki sente bantu zituweebwa bantu ziva mu bantu abantu ye buli kimu wano ku nsi ebyo simanyi omwana w'omuntu anankola ki bajja kikola